And before that date, make sure toyambala ng'olugoye lulaga nti weetega. Waliwo engoye ze bayite ziri seductive. In fact, engoye ezo ziba sexual outfits. Ziba za arousing omusajja. They are too revealing. Nti nga naawe okimanyi, singa amabere go gaba bweru, ebisambi biba bweru, singa afuna erection ku date, abeera embarrassed. Kiswaza. Better decent. Kubanga omuntu akwanye nga akwagala teweetaaga mulaga. Teweetaaga kasa bw'ogenda bw'oti ku date. In fact, alaba maama w'abaana be. No, omusajja alina kuwasa future. Not this. Not no. Talaba muntu gwagenda bugenzi ku. Nadinga nakosa statement gye bakoze ennaku zino. Like oli available okulyako. Yes, nti ozze olinga wa lunaku lumu. Wali ababyagala naye toyina mulaga nti kyoli. Mulaga another person. Wadde by'osobola obyambala nga muli babiri. Not on a date. Date eno eyina abantu abalala bali involved. Temugenze in a private place. Private place gye muli ababiri. Omuntu asobola n'okwambala akantu akakoma eno. Twogera ku muwala omulokole. Abawala abalala muli baddembe kubanga lwayinza ajuinga nze nsobola okambala nga yampasa nga nakagenderamu. It's okay. Naye omuwala olina okurepresentinga Kristo muggwe. I'm dating a white guy. I'm dating a white guy and definitely cultures are fezaokana. Ye bine byaffe bino tabimanyi. Okimanyi nti nsobola okwambala akapale kange obulungi nga tekalaga vi. Ng'oyambadde akapale akalungi nekaba kakutte bulungi n'otekako ka top nga okatadde nga oli decent n'otekako akakooti oba akasweta ka throw on nga oli simple but decent. Kubanga bw'aba abadde anoonya bunoonyi kwebakako laba bw'abeera ng'ekimusindisa engoye ezo naga oyo saagala fala yourself anoonya ow'okuwasa oba oli safe ewali omuntu agamba akosina gye nkatwala tekaliimu kafala saagala njagala muntu nga slayer agende abanoonye naye anoonya ow'okuwasa ne bw'ojja bw'oti date yammwe egenda mu maaso kubanga gwe weewala okubanga ogendamu embarasinga ng'afunye embeera yonna eyagala okwebaka naawe. Waliwo omuntu ayinza okucharginga n'agamba omuntu aba akwagala naye oba weebisootya era asobola okuba nga abeera aroused. Yes, it's okay naye sinze nkireese gwe kiri mu birowoozo byo.